Alright, kwaniriza omulungi atulaba n'atuwuliriza ku celebrity track olunaku olwaleero kyokola ky'amaanyi nnyo kubanga otwekumiddeko agowulira ku ddoboozi lino nali kazindaalo omuyita divoice matuva nkutegeeza nti tuba kutwaniza olunaku olwaleero byokola ky'amaanyi kyokubanga twekumirako ku subscribinga kyokka kubanga tukuweereza amawulire ag'enjawulo. Olunaku olwaleero ngenda kubanga ntandika bwe nti ku mawulire ge tulinawo. Amawulire ge tulinawo essaawa zino ge tulinawo wano ku meeza, amawulire ge tulinawo ku meeza twali tutunuulira ku lunaku olwa Yidi, amawulire agasinze okutambula ennyo musajja mukulu omugagga Ssaabagagga omu ku bagagga b'omu kibuga be tumanyi omugagga Hamis Kigundu yavaayo n'asasamaza ensi oluvannyuma lw'okufulumya ebifaananyi ebya famire ye. Abantu abasinga beebuuzanga famire ya Miss Kigundu eriwa, famire ya Miss esangibwawa, tebalaba ku mukyala, tebalaba ku baana, ani abeere wa Miss ku maka amatiri bonna ge yazimba. Naye olunaku olwaleero we lutuukidde amaka nno ge mubadde mwebuuza bakyala ki abagalimu, ndowooza tujja kuba tutegeera twagenza okulaba nga ebibimyola abakyala abanyirivu abakula ne bawola nga ne bo bayiwako amata buli omu aganywa nga balabiseeko bulijjo kye mwali mwebuuza ani mukyala wa Miss Kigundu yagenza okutta ebifaananyi nga famire yonna eri wamu olunaku lwa Eid al-Fitr gye twaliko, ndowooza lwali lunaku lwakusatu lwa wiiki eno. Essanyu ne libugaana bannayuganda olukyaddaaki okulabako ku famire ey'omukulu Miss Kigundu ate ng'ate erabikidde ebitiibwa eby'enjawulo. Twalaba ebifaananyi by'abakyala abeeru alabika obulungi abambadde banyukedde mu byambalo eby'ekiyisiraamu ebirungi baziyite ashariya oba abakyala ze bayita za abaya ezirabika obulungi, abawala abatototo abanyirira okuzaama. Miss Kigundu ebbanga lyonna asirikidde ekyama kino, tayogera, talaga famire ye, talagalaga famire ye mu kamera. Abasinga beebuuza, abantu bangi balina famire zaabwe naye tebaziragalaga mu kamera. Naye we twagendedde okuviira mu Yidi ne tulabako Miss Kigundu ne famire ate nga balabiseeko mu kamera nga balabika bulungi nnyo. Waliwo omukyala asookera ddala gwe nasoose okulaba mu bakyala ba Miss Kigundu. Bonna kumpi oyinza okulowooza abakyala ba Miss Kigundu balongo, bafaanagana, abakyala banyirira, kwegamba nti ayina abakyala beeru, kwegamba nti buli kimu. Yatwala obudde bwe n'asirika n'agamba ngenda kulonda obukyala obugenda obbalumya bonna baana bato bwetunulira smile. Waliwo abakyala bamuzaalidde abaana abeeru, abakyala beeru, kwegamba nti abakyala baakuno abaddugavu abasinga otunuulira oli n'agamba nze sifumba na mujja wange, naye bw'otunuulira abakyala ba Miss Kigundu, waaw, embooko zokka z'olaba zokka ezinyirira obutirivi abanange. Ate bonna obukyala bunyabika bulungi, ate bonna bulinga obulimu AGM. Kwegamba nti bingi omukulu byasirikidde, ayina omwana aweza emyaka 13 kudda waggulu. Ono gwolaba Miss Kigundu Ssaalongo. Ebino byebipya bubadde tumanyi ku Miss Kigundu n'abakyala be abasatu oba bajja mu famire emu, bonna banyirira balabika bulungi, abakyala beeru. Ogenda n'otunuulira wano omwana omuddugavu naganze sifumba na mujja wange, naye bano abaana baatulaze makiwa ate bonna bali wamu. Waliwo ekifaananyi ekyo nga bw'olaba Miss Kigundu. Ono muwala ali ku mukono gwe ogwa ddyo, oyo muwala we ali myaka nga 13-14 bwewatyo. Oyo muwala wa Miss Kigundu oyo gwe basitudde mwana we ayina abaana abeeru. Boolaba balongo abo, boolaba abalenzi abo balongo. Kitegeeza nti oyo omukyala oyo yamuzaalira abalongo.
okakakyala akakasibye otuvidiyo tugwa bwe tuti ku mutwe we tuti bambi otunulidde ensonga ezo bulijjo mwebuuza musama ekigambo omusajja talina mukyala bikikoze bitya gwali mu kiyumba Saudi sooka okole nawulidde abagamba katugende tugwe mu kizigo tweyeruse ne bwe yeruse nga tolina mukisa gwa kufimbirwa mugagga ojja kwerusiza bwereero meka kwajja kwokya Caroline akwokye nga toyina kyogenda kufuna muso kugamba muganda wange teweyerusa so bye kwete sawa zino ge mawulire ge tulinawo Miss Kigundu family y'abakyala basatu abalinamu abaana ab'enjawulo abakyala banjawulo bali basatu naye hakize azaagala kyenkanyi bwalabye nga buli omu amusembeza gwe sofa abaana betwalabyeko abaana bali abato bali bataano n'oyo omukulu oyo mukulu yabeerewo omukaaga gwe ngambye oli omuwala ali myaka nga 14-15 so kwegamba nti ekyama kya Miss kyabadde akuumira ebbanga gali amaka gwe toyinza zimba amaka bwe gato nga temuli muntu abeeramu ate ebbanga lyonna lye mulabidde Miss Kigundu tewali yali alabyeko ku famire ye ebbanga lyonna njagala kukakasa ebbanga lyonna lyolabidde Miss Kigundu lyolabidde omugagga Hamu tewali eyali alabyeko ku famire ye naye nga bangi mutanso kubanga mutema ekigambo nti abakyala simanya babadde simanya baganda be simanya babiki eyo famire ya Miss Kigundu abakyala bonange balabye haki 3 zonna zikwatagana ate nga bonna beeru banyirira balabika bulungi kwegamba ate bwe mulabika bulungi ate nga muli mu ssente kiba kyanjawulo nnyo ddala so muganda wange gwali eyo ng'otula mwanyinaze ng'otudde eyo waka ng'otwegesa amaaso ku celebrity track weekuume tomanye omukisa gwo gye guli essaawa yonna omukisa gwo gutuuka essaawa yonna omukisa gukutuukako ne gukusanga wooliiso teweeraliikirira buli kimu kijja kuba kitereera anytime gumira wooli naye nga sofa eyo ye famire ya Miss Kigundu omubwati omugagga Hamu yatulaze machuwa oba giyite machulite so nkutegeeza gwe buna Uganda atulaba bingi bimwayogera maka gabeeramu atya omusajja abeeramu atya maka ago gonna manene agasulamu atya abaana bakuzizza batuusaawo tewali yali abalabyeko kwegamba buli kimu mukirabye lunaku olwa Eid singa teyabadde Eid nga Kenzo bwe yagamba nti singa tekwali kulayira temwanditegedde Nyamutoolo ndowooza singa teyabadde Eid ya mwaka guno omugagga Miss n'asalo n'agamba famire yankanjira geri abantu bategeera abaana bange mbadde kati ssaawa zino Miss mbadde simanyi nti Ssaalongo ne kati erya Ssaalongo tuli taddeko erinnya lya Ssaalongo tulabise kulabika nti tuligattako ate ku mugagga Miss Kigundu okulabika nti ensonga tuzitambuza bulungi nnyo ndowooza mukitegedde bulungi nnyo abadde mwebuuza nga muyina ensonga gye mwagala okwebuuza ku mugagga Miss Kigundu tewakyali kulanga kulala era kati emikolo nagyo gyaggwa dda kati mbadde mubuuza emikolo gyaliwo dda gyaggwa dda kati temulina kirala kye mubanja baganda bange baana ba maama baana ba taata musooke tumugumire ku ekyo abadde asuubira okugenda okufumba ew'omugagga Hamu ndowooza abaana obalabye ekiraasi gy'atwala sooka otunulire ekiraasi gy'atwala tujja kulabika ate naawe omanya awatoofu wagwa nze Divoshi Matovu okulabika nti ntambuza ensonga zino kubanga nzikuweereza bulungi nnyo omugagga Miss Kigundu yeyo mugagga binojjo mugagga taba na famire nene naye abaana ntono nga yaddala okay alright olozangana banga nsuka wano nyogwe kutwa ku bachali banga bali mu USA abali mu UK ngenda kubanzija mwezi ogwa September Richmond Promotions agamba kutekedde live band Africa band egenda beera waawe ensonga zikwasaganye bulungi nnyo mu nnaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwa September kijja beera mu kibuga London ne Africa band Carol Nantongo abawerekeddeko tuwerabira ate nange Devotion nja kuba ensonga ntambulira kukulabika nti buli kimu nkikuweereza gwasigadde Uganda olabike nti ng'okifuna bulungi nnyo mbeere bulungi
mweraba.